saha lwali tuula n'abagamba engeri gyakwanamu teyamusanga wasalirwa kubanga Calvin Kayanja bakyogera bulala bali banga abagamba mbusa yagende wasale n'akyala n'awasa kati kankubule tosobola kwagala mwana wa Museveni nga tomwanjudde gwe weebuuze owasale saagwa yazaalamu lwaki teyamwanjula osobola kikola sale lwaki abantu bamwagala bayirawo kino nkubuulira ebyaddala ekisooka azadde abaana bangi sale ye mu bakazi ab'enjawulo kati aliwo wengulu oba mukyoli buli gyagenda anti muganda simanyi abo asimba kati abaana bazadde tebeefaanana abamu bafaanana Bugisu abamu Baganda abamu beefaanana batyo kati ono afaanananga muganda ekyokubiri bataayaaya ate tebataayaaya nti bannaku naye ndowooza bali tebakulidde ebyo they live a free onalese ekigambo gwamanyi mu covid twamalako nga tulina omwana wa sale nange katonda wange twajoga covid yasookayo gubatusiba nankani naye nga nange ngumidde wetwali muli ebyaddala sale yamala kuŋŋamba nga naye nyini namuga gundi tontomeza katonda King Saha yakola jacuzzi naye nno omwesibi yakola bika bwino uliriza King Saha yayogedde ki uliriza King Saha labayo King Saha namwagadde keki Kakalamu teweegaananga omukazi teyamwegaanya beera nabaka gwe kangubuulire nze ngamba gwe konayo omulabe bamwegaanya baako omugoyogero labe bamwegaanya ne kati njogere yogera olabe mwegaanye mu abaana abali e Dubai temusiriwalanga eno enkanga y'omukazi gye nalabye eyawadde DJ Shabani oba ye Shabani sente Shabani ye Shabani DJ Shabani kubanga nze Katonda nampa omukisa okukwatako oyo omukazi nsobola omukuba emiggo zezino engoye eza kesi gye yanona ewaka zezino kesi gye yajja ewaka ya plastic simanyi weeri yo wagitunda ddi ne sirinda ya gaso naye nyine yabimuwa kati zezino engoye ezaali ewaka ze nalekayo before genda zezino kati lwenzijukira obwongo buggukoolo kuba zino sibadde siziyina Dubai zezo elekana wa bulumi Kakalamu fena tulina banyinaffe abakulu n'abatulu Kakalamu nze mbuulira mwenna abaana naddala mu abaana abasiriwala nga muli Dubai ne wano tokwatanga sente nina aba YouTube abagaggawadde kumwe bakazi mu abasiru tokwatanga sente mboli agambi muli mulavu ogambi ate abasiru ba YouTube bakoze bati nina yazimbe amakawo mumanyi gwe ngazimbye baba kubate ate oli olumugambako takanze kuloga neyani zino zeza zino bino byaze Dubai bisebimanyi nengo yaze waje wake ngo izo goziteka wazigabira mukazi wo kesi yali ejjudde wangamba yakulema okujja mu loko wajijjamu otya Unakosa simu. Kesi nani njitadde mu loko Unakosa simu. Ukosa simu. Kesi ya plastic yangamba yaji Ukosa simu no lokinga. Kati engoye zo ezali mu obadde otunda ebitete ebikadde bino byami onani edinya lyani yuko edino yani badde njagala kugamba mwenna abakazi abali e Bulaaya bannange oba omuntu sente sikuganye kuwa sente Kakalamu muwa abantu sente nga omuntu ndabwoti alina gwaswalira Shaban Tokuba omuntu Shaban togere kiba basobadde okunzirukako tugende Madam ni kansoka kuona omukazi Kakalamu omukazi ye nsobi Kakalamu okula kirala no si buli muntu akuze nti mugezi omuntu aba yali musiru akaddiwa n'obusiru bwe omuntu aba yali musiru mbuto akaddiwa n'obusiru bwe nalabye omukazi yakula n'obusiru bwe era Katonda yamuyambye nti abantu bamukwatidde nange namukwatiddwe ennaku mukusooka no kati natunulidde DJ yamubbye bambi nendaba omukyala ng'alinga maama wange
kati nengamba bali mu size noli DJ eseke kyenategedde DJ abadde mu filter. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe, era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga tetulina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. kale tukwanirizaako nnyo ku The Answer Channel Kai Wisdom Official ena gyesinzire okubatenga otulaba mikutu gya YouTube genda ku mikutu gino subscribing osharing commenting saako n'okwata tamya ddala ffenna zikakalamu The Answer. Yongera okujjukizaako baganda baffe abali mu diaspora nfunye nnyo baganda bange abeepima mu business eno nga muli ku kyombo ky'Obuwarabu nga muli ne Uganda. Yes, business esobola okubeera eyammwe naye ebyo tuba twetaaga ne twogeramu okidda ddala kubanga waliwo bye weetaaga okutegeera nga tonaba ku taking a step oba kugezaako kujja mu inbox focusinga nnyo ku bantu abali wano abali mu USA abali mu Europe abali mu Canada UK something like that because bo basobola otegeera lwaki ensonga lwaki twagala okubeera nga tutandika business eno kubanga muna ekyombo ky'Obuwarabu okola emirimu ebiri. Oyinza oli Uganda ng'okola emirimu ebiri nga tuweebaka nedda. So abakitegeera kino lwaki twagala okuyettinga side hustle be bano ffe abali wano ebiri bagala obeerako ne famire yo mwesinganya n'omwami mukola biki so fa basobola okitegeera ate nga twajja wetuli nga twagala okubeera nga yatufunamu mu ngeri emu oba endala nga lwaki njala nnyo focusinga nnyo ku bantu ba wano. Kyanjala okwebaza baganda na Uganda bamu abantuukirira era I believe nti mbawo obudde ne sokwata tonyolagana ekirungi ekiriwo nti there is no way someone wagenda okugrabinga sente zo okola transactions zonna tonna bategeera kiki oyingirira. You rather take your time nokola decision yo oba nokola informed decision before nga tunaba kudda mu mbeera nti ogundi yanziba sente zange yankola biki and I believe you tojja na kiwulirako wantu bonna nti omuntu yakubyeko sente ze cause buli kimu kyokola kibeera kijja mu mitendera step by step ogenda okusalawo ng'olwedde okoze informed decision yo okoze due diligence ku kiki oyingirira. So that's why tutambulanga wetu nokwata tutambula. So kansubira muli bulungi bane tulina ebinyeebwa wano ne mama kakati nange embirina nawe bina byosobola okugula njagala omundaga ebiranzi nali manyi by'Abannayuganda nnyo bino by'Abannagana oba ate nze ngenda wali ku kyakula tamu nengula eby'Abannayuganda nga bingi. Muna kyakula tamu njagala nnyo okwagira mama wange oyo naye kati nnya kuyimirira wano ku saaluuni waliwo nagenda nga wonna wajjudde parking kati neetala abantu awo ate nze ng'atya omukisa gubeerawo osobola okugenda ng'ogenze eggula n'omaliriza nga bakuguliddewo. Kakalamu omukisa gw'olina gwe toguma naawe ogulina nze munnange nze nkyali gwe ate igula naye sinaakuwulira mbwagwena sijja kwegaana bakakinkolako awo Kakalamu omanyi nti nze budget bakugambye biro munaga kantapinge Kakalamu ogenda olwakumeka sigwa ngwa bugwi kisinziira tejera ade alagenda gula
Lumonde chobola nze bensabira nze waliwo omusajja yaŋŋamba nali Tanzania yankubira essimu omusajja oli yankola ekintu banziba omanyize ntuuka ewantu kati nga tuli mugundi nempulira nga njagala kusaa kati twagenda mu kyakalo gyaffe nga tugendera kubeera mwezi ogwo tuve Zanzibar tuddewa kati naye kyaki eyo mwezi like 2 weeks nga ngenda nensaba kuba tutekyakukola nga tusula mu motel ne banziba omusajja ono yeekanga ntutte ewe ne nakwatibwako nnyo nga wensula ne tugenda ne tukola bye tukola naye nga twajja kulambula ng'eki kyokka kimwewuunyisa titwajja buzi kutambula yeewuunya ekintu ekyo naye kyenyala kugamba bwe nali nsiibula n'ensaba namugamba dde nsabira amaka ga kati omusajja nampa obujulizi oli musajja musabi amina lwakuba olusinzigwamu ku maanyi ate awo oba ogwereddemu amaanyi katonda bw'aba akolera nze siri pasita naye nze mumanyi sireyadde n'olunyiri bwe nasaba omusajja n'aŋŋamba ekintu kye neewuunya alinginiya n'aŋŋamba musajja era nno bakikolako era South Africa alina ekintu kye bakola bannaye era wisitamu omusajja n'aŋŋamba aliwo omulimu gwe yali yasaba mu kyaki kuba mu kyaki eyo najja nennyonnyola pasita kinguddeko kanagamba w'abantu kati omusajja yali azze bibye era wasabira nagapasita amumpe yazza kulambula hawo nagamumpe ngende naye kati omusajja oyo ng'alinawe yasaba omulimu nga bagumuma ezo ennaku nga ndi awo nagamba mbu yali yeebase nawulira the voice addeyo waliwo yasaba omulimu n'agenda nga naye yateekayo dde bagumuma weyajja naga tubadde tukunoonya otandika ddi kati abimpa obujulizi lwe nasemba ne mugamba mbadde nsaba lwemba ngenda mbadde nsaba kusabira ku maka gano naŋŋamba ategeera ati omanya nze nali nkola kyenyina kukola so ebintu bwe bito biguddewo kyova nze omuntu wankola ekirungi nsaba ekyo katonda kyeyali ankoledde kuziba sente z'akasikize kensaba okweyagalira mu bulamu kwensaba nange nina ekintu kyentera ogamba naye ate abamu abagamba kino kyempakanya nze sisobola kubanga ngenda kusiga ensigo mu ministry ya Pastor Kayanja nengamba abagagga obaka ekikyamu nze mba njagala kutapinga mu kisogo oguli ku musumba Kayanja Robert Kayanja oba kwa mutabani we kati yenna omusumba newaba kati sisobola kugamba nti musumba Serwadda mugagga alina ne radio sigenda muwa kiri kyemba njagala ekimuliko katonda kyateeko kyensigire ensigo and above all mba mpa katonda kati nze kakalamu nze nyina abantu bensanga nayogera statement ne mugamba gw'omukisa gukulemye naga kaye mwabagagga ati tunakola tutya ne mga omukisa gukulemye tosobola gusobola otherwise ba Joyce Meya bandi badde tebakyasaba bantu sente kubasabira mukisa mune kakalamu nze nzikiriza nnyo mu kusiga abantu abamu basiga nalabadde ndaba Ruth Kalibala nze nga simanyi nti Ruth Kalibala mulokole ali UK wayavudde ayina okudda Ruth abadde agendanga e UK lwakuba bamwandikako nti abombye nga naye balimba ne Ruth Kalibala yayogedde ekintu nentegera buli muntu alina obuweereza ye bane omwana waffe oyagende nnowe mu bufumbo nga asirisi bamuyingiza ayina sirika nnyo ali ku lulimi na kiyumba Kayima yatugambye newunyiza munaye nalaba eki ono asa Kayima badde ne Ruth Kalibala teyali mufumbo ate nagambe anti noba mufumbo bisoro gano badde ki olimi nnowe boogera olina emyaka egi ne Germany tebasobola nakukombyako tebasobola kukombya ku mpapula zisooka nga tonaluyita naye akaana ako katukola kabagira bamuwa omwami kozi bamuyita batya omwami bamuyita batya tweddira kimu ayirinya ndyeradde Moses Lubega emisana n'ekiro kati ye breakfast naye katonda akasaasire naye mwana gwe watukola bubi kati sikulimba omanyi omwana kye yakolanga ekituufu kwe kubeera nga olina ekintu ky'owulira omanyi reality esooka neekusabulira wano nga teryakukubye teryakuvumye kyokka ng'oyagala kuwona n'ogera ku makya n'otunuulira entumu y'omuntu ng'atudde eragera ekintu kakalamu nze baŋŋamba omusajja yajja ku kundi y'akasuku n'oyo omuwala omusajja nga tuli ku conference ya Nakato omanyi bataddewo emmere matooke butya
ne bankuba ekifaananyi banga nabadde ku street I know. nga njira I mmere remember that. nze ogwasooka okugenda ku Dominion Church nga nkooye okuŋŋamba nti banga nsula mu Dominion Ko Church kugendeyo olabiyo. ne ŋŋamba bireka ngende ndabe gye bangamba gye nsula Sangayo pastor yani peace. Pastor Peace ne Jumba Kwolo yali azze osegeera kati Ate kayita sulanga kate ye na bubi. Singa babuuza nje. Yasulanga masuka mero aga Sheraton. kakalamu Ye kayewe ngala basira oyagalira bubi. kubulaya. Oyagalira kubulaya. Agala Ni abaside bayogera ng'ekyo kyennyini. kyekyannuma ne ku Mako waliwo yali amupaazizza eri banaye navuma Mako namwe Mako ogenda wa ne munange yatuuka eno ngamba mukuluzi mbadde nsaba ne mugamba Mako kintu eki njagala mu hoteri ebirala byonna byonna tujja kulya nenkwagala mu hoteri nga waliwo naatudde bw'ati mukwano gwoyo eyasazeeko enviiri ng'ali mumutwala nange omusajja abadde kyo bini mutwala ne Mako yagenda bamuteeka mu 5 star Bini njagala muweyo ko bimuli bye. By then alina amapesa ge yanyiganga. nedda kyengamba koolwo Nga akube simu bini yatuka ekiseera nga alina wano ebiyumba. nedda kyenkugamba ebiyumba ne woteeri kirala Ati natunuuliranga. Netunuulira bini mu bwa bini bwe. Nga sebo ali mu kukubira abantu ali mu kukubira anti kakati nga ayingiza abantu uliriza ensero. kati ekya woteeri ati nze nakijja ku muntu nga si Munnayuganda eyo Misaga nga mmanyi n'okwogera Nga naye okuba. kubanga nze Mako nze nga mmanyi Stress ya wano nga ngamba atiste omuntu asooka asola obulungi nagenda mufa watuukayo Mako gye yali maama wali nga bali mu Sheraton eyo gye basuza Catherine kusaasira n'agaana osasula n'abuuka okwewaayo kusaasira singa tuli naye Yali agenda kwewaayo. naye baandikoze ate n'akabina naye nze ennaku twakubako naye ekyeyo Bali bamutadde mu 5 kweze ennaku twakubako ne kusaasira ekyeyo naye bawalabe nabalaba bakwataganye muwalawe wa Juli Mutesasira nze kyenneebaza ku kusaasira kuba Desire kuba Mutesasira first of all nebaza Mutesasira nali nayogerako nga nakajja naye nangamba Mutesasira nawe bale kulwana mwana ero Esther mwana tusaagasaaga nnyo naye nali emuseeri ngenda okulaba abasajja nga baŋŋamba Wisdom kuba kati musanga nti gwonna abaana bato gomanyi nti nalerako omwana wa Mutesasira yali mu myaka emikulu nzijja omanyi nalerako omwana wa Mutesasira n'owa babiri kakati namugamba gwe mwana gwe ogenda tuuka ddi buli muntu yenna agendaga tuli bakulu nnyo kati abasajja ne banda tuli Hamilton omusajja najja naŋŋamba kaye manyi oli koolo nafuuka mulokole kaye manyi oli mulokole tokwana naye oli omwana gw'obadde naye kati omanyi kye nakola anti nze nali emusi wakuba amatayi ng'ozina bwoti agonna okuzina omanyi sente ze nafuna nakulaba wengi baŋŋamba nkole akantu kezi yaŋŋamba musajja wange abadde gyali nneeyo egendereza yekyogontole baŋŋamba nga tuli ne kalo ne mugamba osaaga ne mukola akantu ne bagamba nnange Buziddemu ne baziteekawo naye omukyalo oyo Annabel wana Bride omukolera nga asasula aye n'amalayo yansasula n'okunsasula nga nakomawo nga simubanjiza yoyo omukyalo omukyamufu ennyo yoyo akyamukacamuka obaze yamubongamu bwatyo esimu nga mumulira akyamuseemu naye munaye wagamba Anna Bride ye muntu asasula wano wagamba kino waliwo n'abaluma naye kyemala kugaba ku mwana wa Mutesasira omanyi kye nakola namuyita namugaa sita jangu osoma ki oli wa myaka emeka 17 n'ajogera bayinanti oyo mwana nali mmanyi wa 15 namulerako 15 ate nabadde omuwadde entono anti kati abankuzizza nnyo naye nenzijjukira alabika yasalamu kebiri munanga abaana kati ate wa babiri yannyiiza kuba yo wakamiiri mukulu tokigeza ye mukulu w'abano bonna abo abaana owa Desire Luzinda muto owa babiri yasembayo mwabo naye wa Desire agenda tukozesa ensobi agenda bakozesa ensobi abo anti kati enzo obuzibu bwennina kati ate nnyo wano oyo omwana
ajja naye kati desire atuyambe akuma omwana we kubanga abantu b'e Canada wano tebasaaga nedda ali exposed tasobola alika olumagiro kubanga eyasooka omugwamuuko mu bufumbo yatendera kitaawe n'agamba oli mu bali expensive muka kyobola aba yasigala agulwanye na kafilipino mwana w'omukulu abba anti abba yali amalowooza oluzungu bwana yogera nnyo oluzungu kwe kulabirira omwana agamba omwana ali expensive naye manyi lwaki kati kankubuuli abantu kye batamanyi bayirawe omwana addiza aluzinda aliko abantu aba bonna abazirina aliko Levikson people abantu babamu tebamanyi nti Levikson musajja mugagga bayirawe simanyi oba okimanyi ndabika kati no ngenda kugamba ekintu ekyewunyisa omuntu asinga obugagga Levikson mu bagospel bonna ng'obagasse ng'oggyeko abantu ba Eagles bano bapapa abo bitwe naye ate nga n'aba Eagles wali ng'oggyeko Misaki ne Joffrey abasigadde teri amuwunyamu yakuba kibozibozi kyekyo abazungu ne bamuwa take it from me omuntu asinga oyo omwana kati nsobola okuleetera omuntu omulala n'omwewuunya abaana ba gospel bamanyi Kobe Bryant naye alabika kankwata Kobe Bryant Grace Nakimera abo abaana abagenda mu chachi z'abazungu nga gy'olimu nayimba bw'ati agenda okumala ng'akabbo kali wali golaba okafuna Ibura oneyanditwala nze bangulira mmere n'abasajja bano bagenda okuyita mu winta basuke ne bookya 10,000 ne bookya 1,000 Ibura twali eyo ng'abasajja bali mu mitwalo era Ibura wandizize wali n'ogaba mukama mulungi kale kakuwulire ekyakyaki kuba okyogedde nyo ate tekyekweka Katonda oba olina omuweera obujulizi si bwe kiri abakyaki abo leka muwandekanga wali nga mufuna ssente nengamba kakalamu ati kiri bwe kiti kyaki yatuli kumpi awo eyantwalayo nange ekigendererwa kyange tekyali kya ssente mu kusooka yasi nali mmanyi tugendayo bugenzi neera nga oluzungu lungi ne tugendangayo kusaba mwene mundeka muzaba na Uganda ez'okuwaayo nze mpaayo wali nze ebbanga nali nabeerayo salabako we baweerayo kigundi abazungu amanyi kye bakola natukesera nga nkola eyo mu projection biki nga bakola slide oba nzo giyita kale slide eneyo nga eriko we bateeka ssente ebeera nga e-transfer naye togirwisaako ddakiika emu okuba oteekayo bwoti akagundi okugaba ssente naye mu sekendi nga bakwogera mu matu nga gamba jjayo sitigiza si kyekigendererwa kyabwe kyakusolooza ssente nti oluba oteekayo okay that's enough nojjayo ate nga Uganda oba olina okukalekayo nekajja nekenyoola ngambye Ibura ensi ze tulimu Canada omutima gwa Mukama gye gukubira wano era nze nali mmanyi kati ekiraga obubonero nti gukubira wano gwe weebuuze eyo kyaki eri ku Carlton in the city of Toronto be bannanyini ttaka eyo babeera awo banywerawo cyayi bakola goloza eyimirira bweti simanyi kubanga nze wetwatuka time eyo nga njagala wenakugamba nga nfunye omulimu eyo e Burlington nga njagala kusenguka olwo nva mu kiyumba newaggula mpulira nga bagamba of course bali batukwasizza omuntu buli omu nga bankwasizza omuntu nga nze yandiko se alinga taata kati awo senga kati awo olwo abakazi okunja ekya ssente zajjanga kati ne batuuka naye nga tolowoozaayo nti waliyo kuibula story kati ne batuuka ekiseera ne bamunkwasa oyo gayi ne mugamba njagala kusenguka nafunye omulimu e Burlington nangamba kyetaagisa ki nimugala tunoonya nnyumba yakusengukiramu teyinza kubeera nga yammeka by then nga ndowooza room nga kusinziira ku room etuginoonyerezaako nti eyinza okubeera wakati wa 11,000 nga byennaku ebiri room agamba okay kati mpandikira byonna byeweetaaga mbikole ki mbiweereze abasajja bakuwe ssente at least bakukolere first and last month then n'ebitundutundu ebisookerwako kati naakola ekintu ekyasinga okuntiisa olaba ono omukyala eyafa abaami mama wa muganda wa Kyakulattamu yali anoonyeyo ennyumba kati n'agamba naye eno transportation nzibumu ebya bbaasi ebyo nga bw'obadde obiraba mu downtown weetaaga ki emmotoka nga bwe yabiŋŋamba n'embisula bukolokolo
Ntwalira ne mugamba bangade nno neri transportation ni motoka. I mean basi si nungi. Kakati ngoyogerako obwogezi kwa tukesa tu connecting. Ngai nangamba kituufu yitiri basi tezikola bulungi. Wetage motoka giteekeko. Wakiri yangu ingezi. Nangamba olaje tukwabire nako. Nangamba giteekeko. Nangamba naye ate waliyo kyaje tugenda ku connectingako. Kati muganda wange natani kutianze kae. Ningamba sifire yonze kamuru. Owulira kyebayita waliwo obeera ng'oli stuck somewhere. N'otandika okutya n'ogamba ngirabira disconnected n'abantu bemmanyi ndabika ngenda mu kirodi nnyo ebintu ntunga ebyo. Kati mwayo process gabanga mbateekako emmotoka esente za gundi bizigenda kujja ezo eza first and last month wenfunira omulimu gweno downtown. Kati ne mbagamba mumanyi ekiriwo nti nfunye omulimu gwa downtown ate eno waliyo abantu bange. Kati mbadde nsaba nsigale wa ninga bali tebaganye kumpa sente nali ngenze awande gambye nti ne yibura kage agenda etwala ebbanga bali tebasobola kera bugezi ku macera gati kuwata bwana ngolede nalimba ngambera ku slides zaabwe nzibeerako almost ebbanga yomaye kyebayita okukola slides abo abantu nga chache erimu abantu banga bameko bali 10+ nenga gwalina obbawo ekyokwogera nga bawandiika ebigambo ne babikuweereza nenga projection buli kimu kye bayimba buli kimu nga gwalina kipressinga ne bakisoma kati bw'oteekayo ekikyamu bonna babula anti embadde okugaba kati nze era kakyovola oba okola kati ku kyaki yaabo essimu ye Uganda ogyewala kubanga oba okyali bwoti essimu ye Uganda bakubira ne baga omwana mulwadde nabagamba nga akasooke mmalize ku kyaki kuba oluzungu lwalinga lungi ono wakogerera mu matu eno fokasinga eri olina okukola itwale byali bwe bityo naye kati nasabamuko ka break tuli ffenna kati ne break basobola gisasulira newe kwata wano gwe Canada tekuyisiza bubi sijja banaye sijja kukayana nnyo sijja kayana nnyo nina ebintu ebyo naye Katonda nga akola tujja tuuka at least kyenneebaza nti buli mwaka wabeerawo step gy'okola ki nesimanyi badde nesi bakyali eyo mukyaki alabika yaki Dennis ate byali bya serious nga ne Bible nze gwe sina yadde n'olunyiri lwa Bible lwemmanyi nenze ndi just mukkiriza I'm just a believer nti era tosobola kunkyusa nga agenda osinze ebirala nze mmanyi Katonda yaani ye buli kimu naye sisobola tuula ku Bible nenji kusomera nti eri bweti ne bweti ya so bwetyo Canada bweri kyaki eri awo naye kati tugenda okumanya ensi eno nzibu nnyo twasookayo nga abaddugavu olaba bale buti tutuuka okutuuka mu ere essalya lyezo sente ze bakugambye ezo zisima zetwafuna nga kyaki bakaddugala bayitirivu ababebwegwe bagulizako abanigeria abalitya notunulabo nti bakaddugala kati bambi negundi nayo negenda ng'ekendera cause story yatuuka yange almost yemu nga buli omu awoza nze munnange emmere kubanze baali bampa bagambe emmere nnenye eyawano omusajja tatufiirako kwegaba twalinga naawe nga negwe ya Parliament Street awo nga buli kaseera bagamba tugende era nenje kakalamu nze kyennakuzuulako lwakwanga oli akikusinzaako nti okukulira nnyo ebintu ekyokukulira olimba nedda kyeŋŋamba tutuuka kweri extent y'oli kubanga kati ate oli yatuyitako akulira n'essimu oba sho kebeere bwetu kakugambye ekyono kyalina bw'omugamba jangu eno nga kugamba tudde eno kati saawa zino ndi mu bagamba we are building nze business eno ngiyingira ngiyingira ng'omutima guŋŋamba nti wetwajja wano nga buli omu akugamba ebyo simanyi ebya serebu simanyi bugundi akumbanyi simanyi ani ebyo mubiveeko oddayo buto okiwulira naye naawe okkiriza nti tosobola tambula ku downtown awo n'otambula kayo olunaku ne lugwako kuva ku epaka ku zedi nga teryakuyise kitegeeza nti bakola ki naye oli omuntu agamba ebyo biveeko ebya kisiru temuli makulu biki kituufu kisobola okubeera era ntukkiriza ne tuddayo kubanga n'emirimu gye tutandikiddeko kukola
sije ejiri awo nti gy'amaanyi nnyo twakkiriza ne tuddayo naye tukinzijukiza ndieno mubiveko oli akikujjukiza omanyi takikujjukiza mu good faith aba yagala kukakkanya kakati ekyo wenkiwulira kubanga wano kati nno Kakalamu kati kankubulire akigamba naye gy'ogendere lwakubanga era lwakwate mumanyi nti babanyiigira mmwe anti wano waliwo baserebu baawo era bambalanga bapaafu ddadu bonna bambala gojja obasanga nnyo mu show nga newe basama time bajja bambadde balinga kakati bo tebabagambako era mwe bayibula abakakalamu simanyi wisdom babagamba mukakkane naye lwakubanga munange lwakubanga wadde mukakkanya biganye. No, the thing is kambabulire ekituufu kyo kiri bwe kiti nze ntandika okuyingira my passion ekintu ekyanyingiza mu radio ne TV nali njagala yingira bivulu bya bwerere nikituukako nga nkyali muto kuba almost nkulidde mu media bikyeri bivulu bya bwerere abamu be nali neegomba ne mbatukako nze nzikiriza abantu abasatu oba ku bana nga bakumanyi by name by face okikolerera Kamiliyoni ayimba nkyali mwana muto nzikiriza nti sina kye nali mwongeddeko Bobi Wine ayimba nkyali mwana muto nzikiriza nti sina kye namwongerako kuba namusanga already yakola dda Bebe Cool the same thing Juliana okitegeera abantu abo nga balinayo namba bakumanyi by name by face nakikolerera abalala ne bajjako nze nalaba n'omuntu eyansese yakweka shiba kakati ate mbanja okama naako Kananga naye kati nkoze ndi era namunyonya bunyonya zire mugamba banna tuya katoraba Kamiliyoni we yanenya sawunzi kanga nkubye fine na atengo olaba nange nkyagala nnenye osegeera ate nga akumonya n'okunya tulina kye wali omugaseeko nnyo kiri awo nga wookyogedde kakati naye nangamba sisobola kujja naye kakati ate waliwo gusanga nga kuppo noga oyo omuleka n'atwala kubanga yobusakisanze yakakira naye kati anti jjukira kino Kakalamu kiri kyenkugambye oba wakajja Bulaaya waliwo Katonda akuwa abantu bannayuganda abalungi asobola n'okuyamba obutakutemera obutadde eno naye kati Kakalamu olaba business gyogera nze nkimanyi n'oyibbula ffenna tulina ekintu mu bwongo twagala kwe no si kutu nze sinagamba nze omwezi ogujja wemmala eno gyenkola nagamba nti nogenda kusoma then nzijje nze njagala ekinkozesa business eno kankyogere bwe nti njagala ekyo kye batugamba nti bujja wano buli kimu kiba kifudde ekyo nedda kayo olina abantu bameka ku Facebook Kakalamu sooka olindeko n'ekyo ngenda kigamba nzirayo ku kyakatongole namulaba ali ne case Kakalamu ngenda kugamba nze waliwo omuntu omu yali ku radio ku TV mulaba ndowooza akyalina mu kiyumba naye Kakalamu badde nkusaba kati olaba ekyo ekintu ate ondeetedde ange endala nandyagadde otandika okwogera ku kye bayita person experience yo nga tugenzeeko wali ekyuba ne tudda omanyi lwaki Kakalamu ngenda kugamba nze nzikiriza mu kanso Nsamba Gerald kyeyaŋŋamba yangakayo ofuna n'empapula sooka ofulume bwoti okomewo naye kuba koza toyo jajjoza nga weeyagala kati is not per se koza toyi naye waliwo kiki embadde ngamba nti Katongole omutongole kyagamba Kaizi nti Kaizi ojja kunyiigira abantu omuntu asobola okuba nga yajja wano yes sente azaga naye nga ziba zibuze kasaafu n'ekyokulya ne waasula yaali mu kubeerawo kutambuza lugendo lwa mpapula ze oba kuleeta baana be Kakalamu ku ebyo nze Katonda nsaba nnyambe era ng'oliawo onywa weebaka kale Kakalamu okimanyi nti nno nze nsobola okuyingira koosi y'okusoma naye nga njingidde kuntwaliriza kakati Kakalamu kyova olaba nze nsobola okujja Kakalamu naye nkugaa Kakalamu wawe nsobola okupanga ebintu ne ziba nnaku 2 njijawo 10 kyekyo tetugenda nti twakakkana kyebatugamba okukakkana naye nekyo si kikakkana kubanga waliwo anoonya shift 3 zaali zinzise baaba tekola nko 3 2 zezaali zikusse kuba bali ab'esatu batugeta babali ate naye abantu bagambe 2 zaali zakumenyeka naye lwakuba kyengaye nti zaali ya life ze twatambulira mu Kakalamu osegera Kakalamu nze nalabako omuntu
nga yeetala bw'ati adde nga sinze njikola n'ava na ddeeri n'entya kakalamu nze nawe omwana akola mu woteeri nagenda bwente mu Blue Mountain nga ngenze kujjawo butto kati nembulira mu woteeri y'emu wansi ono ali ku reception yange asobola kulagira genda wote kati nensanga Munnayuganda nga mbuze nnyingidde mu ziruumu eri wabeerayo ziwooteri bantu kulya ssente bayite mu Blue Mountains eyo actually nali njagala gendeyo laba omulimu oguntwalayo naye nalaba omwana natuuka omanyi nga wonoobula supervisor yakwawonako bw'ati namugaa ebigambo mu Luzungu kati nga ndaba muddugavu naye yalayika Munnayuganda kati nga nninda ono supervisor mugambe embuzi baŋŋandagiriddewa kati of course naye nga amugamba okuddamu okwala obuliri kakalaamu nga kiri ekintu sikisobola obuliri naye nga nze ndaba buteredde omukazi yamugaa tebuteredde obuliri ddamu yamugamba mu Luzungu nga Luzungu lungi kati nakyuka nanga excuse me hi ne mugamba mbuzi bandagidde gende eno nvudde eno okay ojja kutambula bwoti ogende bwoti nera we natambula bwenti nensoka nzira kwa namulaba agenzi nembuuza oli Munnayuganda nanga awezidde omundi wano omukazi oyo akanzizaamu emirundi ebiri okwala buno obuliri kati ekyo kakyantiisa but kyonna kyekiri ngamba nnyo Bannayuganda one ate bwe nasanga oli eyaŋŋamba kyanzizaamu nnyo amaanyi ne Katongole nga ndaba akyoga ne Kaizi kuba nali nga nkigamba abantu yonna wooli e Bulaaya oba oli Dubai mu kyondo kya Buwarabu baako ne limit tindi Dubai najja kunoonya milioni 10 n'ezi mu abaana abali e Dubai temusiriwalanga eno enkanga y'omukazi gye nalabye eyawadde DJ Shabani oba ye Shabani sente Shabani ye Shabani DJ Shabani kubanga nze Katonda nampa omukisa okukwatako oyo omukazi nsobola omukuba emiggo elekana wabulumi Kakalamu fena tulina banyinaffe abakulu n'abatulu Kakalamu nze mbuulira mwenna abaana naddala mu abaana abasiriwala nga muli Dubai ne wano tokwatanga ssente nina aba YouTube abagaggawadde kumwe bakazi mu abasiru tokwatanga ssente mbooli agambye muli mulaavu ogambye atya abasiru ba YouTube abakoze bati nina yazimbe amaka omumanyi gwe ngazimbye boba kubache ate oli olumugambako takanze kuloga neyani abakazi bali kuno balinga abasiru omwana namukwana namukubira na mbunatandika mubagenda kwagalana nga bali nga tebeerabangako natandika muwa sente oli gayi kyakola ngambwa hani kati nfunye proti jenguze batsa milioni 10 nenze nyinako milioni 38 za ngendo okwongerako kati ono nabanga zino mbwagenda zisindika kumbe proti yo yenyini ya milioni 2 mwezi kati omukazi nalowooza nti oli yataddeko 38 yagenda kongereza akatano mumeko banka whatever nkaga mumeka mu 2 kumbe ogenda muwe nkaga mu 2 asasuleko proti ya milioni 25 ziri endala asigaze gaya ali awasiba mu nyumba mugagga mu Vundu Uganda n'abalala kati bana bakazi nze Kakalamu banze waliwo omusajja yanga nti nze abantu bantya nze Kakalamu bukyambeerawo sifu era wabeeranga eyo muleete sibeeranga kaawo nti omukazi azze ampadde ssente mbanoonya n'obbanoonya ntya naye abaana Kakalamu nze nalina gaayi neneewunya nakwata ku mutwe ng'ali mu kuyita omukazi mami nga ng'onoojja ogula emmotoka kati nangamba kayemperekerako nyambe namukubira esinanga mukazi ati angula emmotoka nebekuba nanteekako bambi wisdom gwennyonnyola munnyonnyola nti tuve kweno asindika zeni omukazi yasindika ssente awo nentya Kakalamu naye ng'asindika talina nampapula zidda Uganda nga tebeerabangako nze bana bakazi munne Kakalamu kyegambye obwavu webubabu eno ebadde ino topic ya Selekita simanyi Shabani kati Shabani kansoke kweno omukazi Kakalamu omukazi ye nsobi Kakalamu okula kirala no si buli muntu akuze nti mugezi omuntu aba yali musiru akaddiwa n'obusiru bwe omuntu aba yali musiru mbuto akaddiwa n'obusiru bwe nalabye omukazi yakula n'obusiru bwe era Katonda yamuyambye nti abantu bamukwatidde nange namukwatiddwe ennaku mu kusooka
no kati natunulidde DJ ya mubye bambi nendaba omukyala ng'alinga maama wange kati neŋŋamba bali mu size noli DJ ekeke kye nategedde DJ abadde mu firuta yasulanga selector ali Shabani walanyo omusajja omusirikale nene bana Uganda ine ebintu omusirikale yagambye izo mani ikampe wana nziago yesimanya afandi simina gobe wano lubanda kalemu bayagambye ani nga omembego kwewako muchitu nakazo manyi zomanyi omanyide granze nzago bi waleno wano zisizanyirwa kuwa ne kawepe wano ngamba mukama katonda bwe busiru bwe baba banamusiba bajja kusibira bwe busiru anti okola ekintu n'osiriwala naye nze okuddeyo naye nga abantu bagamba SB Fonti yazanye katemba wa mbusimanye omukazi yali taderanga Uganda na amini omukazi yali yaddayo dda nenge gyadda nyimya mu story mbunga balaga mbusimanye ya anti kali story ne weba yabadde enkadde naye yazuukuse it's okay bakwa na SB4 si musiru naye stories ezakola za buyayi anti yamutende si za buyayi ne yezo stories ezabanaku mwajja content we nikiye asobola okudda ebyo ebintu byabanaku n'abivuga paka emirundi nga 10 anagagawalyamu atusojja munene kubanga yamutendeka kakande bye bibakola kakande ki oyo musajja yali wayiga oyo tumanyi nti bagetingangako naye owazuula amazima nedda oyetebadiringangako naye kikomi awo tofaayo ojja kubuuza ku bakuruuzi n'abalala sinzira wano so onyonyole story eyo nga bweri badde njagala kugamba mwenna abakazi abali e Bulaaya bannanga oba omuntu ssente sikuganye kuwa ssente kakalaamu muwa abantu ssente nga omutunda bwoti alina gwaswalira kati kambagerezi ne ku musajja kyekimu kakalaamu nze osobola okuddira omuwala g'ogenda okuwa ssente ng'enkyagenda kukuwamula naye nze mpa omuwala ssente nga newaabwe teryammanyi waliwo akawala kenalaba keeru kalungi nnyo bwe kati kali e Uganda katunda oba bizigo walogayawo ali USA yakawanga ssente nekama nekamuviirayo bubi oba kekashu nusula kati nsooka kuvuma musajja nti oli musiru naddala anti wuliriza naddala kakalaamu abantu abaali abanaku batuuka ne balowooza bakole ebyo ebintu babava muno tebabikola guluza lwaki basudiru tebabikola asinzira ano n'asulamu omukazi ensi hamu akola ebyo ebintu by'ekisiru guluza hamu tabeera nkubu zino nsi haina ne kampuni wano lwaki hamisi kigundi tabikola abasajja babeera wano sebo ne beeja akajaka baba banaku kakalaamu abantu abanaku bakola ebintu by'ekisiru wajja wanayagala kakasa wisdom nze nabadde fe tubeera mu sho kakalaamu olugayi gwe nabadde naye kakalaamu najja oli n'akola statement nenseka naye no gwe eyadayimiridde n'anyiiga nnyo ne mugawo yo muleke munaku kati kankusala ekirimi awo nini etwalibwa mu kivulu kya David Tawo ne Shakira bwe wasooka ogenda mu bivulu ebyo omuvubuka ng'asinzira gye yasinzira agamba ekiwala kino nga kinyenya ebbina tekisobola kulya olukumi lwange ekinjijjamu ekiro kino netunuulira omulenzi nendabira ddala nga neesisiwadde n'okwesisiwa bwe bunaku alinayo olukumi lwayagala kuwa Shakira kyenkunyonnyodde kati Shakira anoonya 10 obadde ali exposed adde mu America oyo munaku tamayina kumanya nti Shakira mutuuze wa America kyenkunyonnyodde waliwo n'omulala twali najja Irene ntale eno mu hoteli bitya omuvubuka najja akola statement nemuwe ebibye kubanga kati olaba Irene ntale sibe bagundi 10 Irene ntale ayina status ye batambudde amawanga nze olaba bayimbi gwensolo okusanga n'omuvubuka n'enkuba omuvubuka nze kati kankubule Vinka nemmala nsanga Vinka oba Azawi ne buno obuvubuka bwo chicken Azawi soko mujjewo wano muteeke ebbali then tutandikeyo anti kale kyekyo nensanga n'obwo buvu
soka nempemula sente omuzize bali sinaba muzza mabbali azawe oyo yeebuzaabuza yalimba abantu n'akola akantu naye azawe alina laavu gwe togimanyi gwe gibuuze nzi naye kati ekyo kyekyamu ekyo kyekimutunda mu sitayiro eyo taliyo omwana yakulya nankulabya erimu naawe mukuweereza mmere gwosobola kugamba mbwejo emizaagi wa oyo omwana wa kyaki naye ekyo kimutunda azawe yezaawedde zaawedde oyo omulaba azawe yategeera abantu ekyo kijja mutunda era ne kimukuuma azawe alina laavu nze azawe nali ngenda kumuproposinga lumu andiira ebyange lwakwanga oyo Julius yayogera nnyo bingi nga nakuba simanyi swangizi bitya muviire ku muwala awaabo otegere kyenkugambye wa abantu amagezi tugende mu maaso abantu bakulindiridde ekyazawe ekitegedde kyenkugambye sente ayagala kusindikira muntu we Uganda bali mu laavu etagambika otegedde eyanja kwazawe oba naye yali ayagala munnange abagamba mbu ngenda balemesa gundiwa anti ebiseera ebijjukira katisi yagenda n'avuma aba Julius kaakati ne bagenda bagulaettaala eryali awo nga azawe yaliwo munnange lava eno nzibu simanyi nako kyava ate nga no offense edda oli mutuufu era oliyo okwogera kubanga waliyo neyaŋŋamba odanga nangakaye oteredde nga ndabange yesulise yanyenyanga ekyentugenze yaŋŋamba kaye kikyoteredde nga ndange yesulise nga sitegeera kakati nali kusaidi emusikatsi kubanga nze emusikatsi oyo mulaba tuvudde wala naye kati nze muyirawo mbire nayizaako oyo muganda yange webale kwagala muganda wange kati nze najjabuzi najjabuzire kakati bagenda okuwulira nga ndi ku muwala waabwe wizedomu batugambye ku 20 gundi ekyanyenya zina kuwameka ate tumanyi kasenyenye kaseberanga enyenya bintu bya nyenya banaye tetwazina producer dakalaga red screen akabakala kawo aka red awo waliwo wano mu nsonda aka bleaking ako kasekalekera ngomanyawo ezikidde ngoddamu okuwona sebo banga era MC kati singa sale ku side ye osanga singa naye bagamba olina kyotu kati ne yabiŋŋamba ate yali mulala abona bavube bimanyire wagago nizidomu nengawaye kambuza omubiri kati njagala tuwe kati ekyono buli muntu yenna asindika ssente Uganda tosiri wala kakalamu teri kintu kinyiiza nga kufuna chance n'ogenda mu ggulu oba mu jjana n'otuukayo ng'okyali musiru bamalayika bagenda kukanyuga mu muliro bagenda gamuwayiseewa kubuulidde lino tuli ku ggulu lyakunsi yoyo Shabani yennyini yoyo kakalamu otuuse ku ggulu ly'okunsi ze nalabaawo omwana bali okay tebajja mutegeera nnyo nga mumita simanyi bafango ni bitya ne baŋŋamba ebintu baali bavuga n'omuwala nga waliwo omuwala n'akwata bw'ati irakwata essimu ye bw'ati mbwanyiize nnyo n'agikanyuga wabweru nga bali ku highway omwana n'akwata steeringi n'agira bw'ati mbwanyiize nnyo baali bagenda kufa ne ŋŋamba omuvubuka kati oli munaku ggwe tozaalangako nyoka ali mu kasisira tolina poloti Kampala mbu omuwala gw'osanze wano baali wano mbu omuwala anyiize nnyo kakati ebyo ebintu kakalamu mwe abavubuka naddala kansoke ku mmwe Katonda akuyambye ozze ku ggulu ly'okunsi kansoke naddala basisita baffe ozze ku ggulu ly'okunsi oli muwala oli mukazi Yesu otuludde myaka 28 newekibaana kankuwa amagezi mukazi gwali mu Amerika oba oli Dubai oba oli ki sooka okuŋŋanya sente zo ku akawunti odde Uganda osooka ogende mu sipa za mitwalo simanyi ebiri okwota ebyo mutwalo tofaayo tuludde anti ozeeyo Uganda osooka oyota omuliro okumala omwezi ng'ogwo wejjeko akanyiriro kakomewo ogendeko mu bbaala oba mu restaurant bakwane anti naye bw'osindika ssente gw'otonakusinkana kunoozi oba wavunaanyizibwa oba tali
ojja kugwa ku taata wa chicken Nedda. ojja kugwa kuba yes ngetaga sente ojja kugwa ku Deriko Undi Isima Lubega ekibibi. Isima Lubega ekibibi Nedda sebo. anti kati Isima ajja kugamba netaga haki endala netagayo haki ya Amerika Ate abantu ababeera mu maaso ga kamera ubeba abantu babeera limited bwe kati gwe omanyi nti no Isima Lubega osobola n'omusaala n'omukazi gotosuubira ate no muna Ibula kati gwe kankubule nze abantu bangamba kaye nali awo Bungereza no nali mu Australia awo tugenze ne minisita abo kakati guy ne batandika abantu okwegabagaba kakati guy nangamba wisdom yanga wisdom ngato ina biki guy nangamba ekintu yangamba mze kugenda gutuyingira anti tapping up tapping card tut card bwesi ne bateka mu tugende mu maaso guy nangamba kaye munanga abakazi bakutya Nenda ndala bofunye bonna ebbanga lyonna baluwa tosagala bongere kusinga bayibula bebaluwa bogamba bakikugamba n'owuliriza nakigendera bwenti Kakalamu twali e Bungereza Kakalamu nga wendi awo nebbala gye bantwalamu eri gye baagula okusufuula ob'omuzikiti nga wendi awo wallahi nentegeera nti wamma kituufu nga ne omuntu ayagala okujja mutayaga atya munange anti kati bagamba kayoyo muveeko olaba ayimirira mu maaso ga Muhoozi ate kati waliwo vidiyo eyatendetera ebizibu eriyo ku kooti oyo omwana tati kati abantu bambi bafuna ekifaananyi gwe Kakalamu kati kankubuli Kakalamu okimanyi nti nze nyina laavu bayitawo naye gwe okimanyi nti waliwo omuntu akimanyi nti no sina laavu era kituufu ogezezaako okubeekomyawo n'obanyonnyola kati nga bwobanyonnyodde bangi bakitegeera sirina era bye mbanyonnyola kubanga era nange sibeeguya nnyo kati olekajjudde nedda sikujjula nti kati olaba kuli tewanfuna kati nze gwezze nako nga prime minister wange nga yava ku Trudeau kati ndi ku maka omala ganjira osegedde kakati ngenda kugamba Siria era biri kati njagala tumalirize Shapani njagala gamba abawala osoose kuwa mpa abantu mwenna abali e Bulaaya mwe naddala mmwe wave wammwe gwe taala yewammwe nze Kakalamu nze kale kale wenfa era bagamba ekika kifiiriddwa nnyo nera ekika kisigalawo nakisanga n'ettaka lyakyo ewaffe waliyo abagagga abansinga nze nina muganda wange natya n'okutya omu kubasinga perusense ewammwe ewaffe Kayunga yali nga mpita ayita omanyi abagagga bwe bato befuulafuula babisaati anti waffe bantwalayo bukulu nange ono muganda wange neesibyeko natunira omusajja nenga katona ng'omusajja neesibyeko nange taata yajjanga tabani wa Chefali lukulu nentya vakooli omunimba naawe era kasowenna kasatu mukuba nti no maama wajjanga mutabani wa Chefali ng'omanya byakulimba biri byafuna sente naawe kati mwenna baana mmwe oli Bulaaya gwe ttaala yewammwe owunza osiri wadde gwasoose Bulaaya nyumirwa nnyo gundi guy wa TikTok Barista Timo yali ayogera n'agamba nze nsoose wano actually namulaba nga ali e Bungereza and I was touched neŋŋamba singa kati abaana bonna ku TikTok vidiyo eyo nvuuka gyakola first time e Bungereza nga mukakkamu nga buli kyayogera point naga wano wentuuse teri kikakigase kakati omuntu asobola kuba nga omulaba ayogera ebyekisibu naye muganda wange ng'alina kyayagala okwakivinga kati osegedde kati osobola okulaba Barista Timo ng'ayogera ebyo naawe mula nawe nojja Barista Timo kasaawe mula naye kampabule kumbe Barista Timo amanyi Kaye amanyi Jobs Link amanyi Richmond tatandikira ku zero bino byayogera akasimu ng'akassa mu Richmond munnange nkoze nti alina gyafukamirira oluusi n'okubasanga mu gundi kati nze Richmond yansanga mu inbox naweereza gundi ku Facebook netutandikirawo paka nga ntadde Bungereza kakati okitegeera kyenkugamba kati gw'ojja kwasama kubanga gw'omulabye kumba oli ayinako
connection yezo osegedde gwe ng'oli ku TikTok omwana gwe how are you using that kubanga ojja kweyambula ovayo nga weyambudde booto but however okudda kummwe baanamu abali e Bulaaya nammwe abali e Buwalabu tosiriwala busiriwazi gweokimanyi Kakalaamu nti neewuunya omuntu asobola okusindikira n'agula omuntu gw'atamanyi bw'amuwadde sente za poloti n'agigula nga tamumanyi batamanyi basiima mangu okusinga musiru anti kati Kakalaamu Kakalaamu mwabengana tolina kuza mulopera Kakalaamu oba omusaasi kati Kakalaamu kataakubuuze yibbula omulaba oyo kituufu naye ate kikyamu kituufu yibbula omulaba oyo singa yibbula muganda wange ne muwa miliyoni 2 ne ngamba maama waffe oba muganda waffe kubanga n'abagula kubanga baali oba banaku tebamanyi ngeri gye bagula yibbula nze wempa omuntu okugenda okungulya olaba oyo sindikayo n'omulala yibbula ndooza addamu yibbula oba tompulira nga twogera ku Sinetrack musenyu bitya omanyi abantu benkubidde gwemanyi abantu benkubidde waliwo agenda ovuga bw'ati ekimotoka kyeki ku mitwalo egi waliwo gwe baleetayo bonna beesanga awo bonna balina okunkubira mukama wange ate kati nga waliwo omulala kakati naye ng'agenda okukola ali ogwo bonna mbawe awo ntegere nti Sinetrack yatuuse Sinetrack twogera ya miliyoni ezo ngitaddemu emitwalo wama 10 egi for security purpose nti etuuse kubanga Sinetrack wali mu residential tojja bagisuusizaawo bwoti ojja kutemera ebisenge by'abantu kati bayiwe wali nkubidde bu elifa abode bampule bonna bagenda kwesanga wali kati singa bonna bajja nga tebiriiwo bagenda mukama wange ate biriwa kati ng'omwana mugamba sente kyazina tozireleasing ezo naye ng'omanyi gwe ngambye muganda wange yakubidde kubanga muganda wange bweba Sinetrack angambye miliyoni 2.2 manyi 2 ago agenda kweyiya ntaddemu nze mba nsirise nze manyi ya miliyoni 2 kakati ebyo byonna expense y'okuba omugagga nti twabikolanga ne Uganda 1 nalaje 2 enyimirye bwe nti mbuninda mayinja gwe lolabye hamu nga emiridde ali bayiwa omusenyu kali mbeera mbu bayiwa mbale 1 2 3 4 6 nteeka bwe nti muganda wange nkole bwe nti esimu oli agenda n'akatebe tuwangalako n'obutebe mu motoka Uganda obwo olaba muganda wange bamuvuga n'akatebe n'agenda n'ekikomando kye n'ecupa ye ennene bweti ne mugamba teeka kakati n'essimu n'ebeera bweti bamwiye basombe bwe bati buli basomba gyewandika n'essimu tevaako data alikwali otherwise ebizimbe bijja kugwa nziga nzimbe nga kigwa naye kakyenjaga okugamba nsobola okuwa muganda wange n'azimba kubanga mmanyi ekikaje ngeno muwabira however Kakalaamu nze nyina abantu bebula abenzimbidde besitalabangako walayi nga sibalabangako neshabanchi adagalo tano anti uliriza yatandikidde ku nkanga nakubba kati Kakalaamu naye yalidde nze simanyi nze nalabye gwe bataddeko mpingo n'oli gwe bawadde mulaavu Kakalaamu wo omuntu nga gwowadde olina gy'ogenda omuwaabira Kakalaamu nze nafunako problemu y'abantu abagula invitation nawunzika ojja obuuze lwasa nga nze nsasulidde invitation omuntu wekyanga nga yakola era ya dates n'agaano zitereeza ojja obuuze lwasa oli n'agamba sijja zitereeza n'ensasula miliyoni nga 8 waswa nampa invitation emu n'ansalira nako ku buli invitation miliyoni 7,000 ng'alabye oli agaanye Kakalaamu wo omuntu sente nga wisdom omanyi nze n'otontera ku social media omanya katolaba oli oyakulira gwe nakulira ne Ibbula omukazi yali agamba twawunzika tutya najjayo obujulizi ng'ebbalu yampa invitation senza invitation waswa n'amuwa omuwala n'atuna bw'ati naga invitation tosobola kuvanga iva Canada ene ya nasa nengomanya yamugamba mukwano gwe yakola bw'ati naga invitation eva ku nasa teva Canada nti gwagikoze ku nasa nakubira gwe nakubira ne Ibbula mbu nalya sente ze ne mungamba kyagwera yaddamu kati kyekugamba inze tobina gwoswalira
wa Wisdom ngoma nja kubira kakalamu nakula kalamu nja kubira ko Chovala nakugamba nti sayagala nyo kulanga business ze simanyi poloti sirange ebyo nabivaamu kubanga ebabbira ya abantu ne bagamba kwalanze ettaka kati nze nakolanga bwenti nze nzimbira abantu even here omuntu angamba kaye family yange yanziba gundi nze nagenda nembali omukazi quotation yegayaza nakwata ne ku mutwe nangamba kaye oli serious efulo sente bwezi namugamba wenayi womusenyu nze nkwata video dakika 2 paka bagutabula njuwa obusabwa cement nze njiwa abakozi ne bapota 10 yanga ku site buli muzimbi alina okuzimba ensawo 2 kati nenjiwa ensawo za cement 10 gwaguli guti nga nkwata video ne muweleze ne nga musitule omukazi yangamba Wisdom mponyeza sikirabanga nako nga muganda wola sente za mbalira nga fulo gye basoko muzimbira kyobadde nti no abantu basobola okwesiga omuntu atali wange ne gwe nazimbira simulabanga nako kati none nti abadaga anti nogende wa Shabani ani amanyi Shabani nawe oyo omukazi ekyamuonyeza siba TikTok fa bamuonyeza abalabye ne twongera video ze ate twamusaasidde lwakubanga nkanga singa teyabadde nkanga titwandi musaasidde singa babyeyi buno bwalakiza ne twakati nze nalabye maama wange kifaananyi kye nalabye kati n'omulala bw'atyo kati abaamusaasidde nti omukazi era n'atukuba kodi nti boyfriend wange osegedde kati njagala okugamba abakazi mwenna basindika ssente kakalamu bwema nimba Katonda nkube balayi nzimbidde abantu sibalabanga natereka ebyapa nze ebyapa emu nakalagira babijjayo babigwe omukasajja yangamba kayenjira ekyapa nze omusajja yennewunyisa era ngamba abantu be Bulaaya baloya tebagoba byapa nawe osobola okuba tokimanyi loya tagoba kyapa omuntu agoba ekyapa aba surveyor era buli loya anoonya surveyor kamba yameno bayamba ku Winton Street waliwo offices za association y'aba surveyor mu Uganda yonna bw'omugjawo surveyor n'akubba odduka mu association yaabwe ne bamukwata Winton yawo mukasa bali basula kati lawyer womuwa ssente wakusaba $5,000,000 ng'anoonya surveyor ng'amuwa 2 surveyor yagenda ku ground kyeyasoma n'apima surveyor yamanya mulanzi ani gwalina okuwa enguzi ani ki yabimanya ebyo kati naye osanga omuntu ekyapa kyali kiri wa lawyer kati n'omuntu nulya alina yeyaga noga nvira n'ogenda wa mwema ajja kufuna surveyor ye kubanga aba akimanyi mwema kuba $3,000,000 service naye ng'agenda kuddira surveyor amuwe $2,000,000. Okay, njagala tu kanzira ku basajja katono nnyo mwe abasajja mmaliriza mwe abasajja abasindika ssente eri abakazi be mutalabangako naddala abakwana abawala ba TikTok mwate muli nfaana abali mu filter okumanya muli nfaana omwala gw'osindikira tomumanyina waafaana kati nze kankuli nze buli mmanyi posha waafaanana omumanyi era mwewuunya kati waafaanana ku kamera naira nze obwongo bwange bumanyi Shira Gashumba waafaanana posha wamulabako nga tunavaayo gwe tofaayo nga tofaanana bw'ati okay. Era nenkongolagireti nga kyali wange Deriki ne bikyuka ne bidda eno kubanga abo abaana banoonya kitambula tebalina laavu tabana laavu bamubuuza okola mulimu ki posha tagulina bitundu bye bya kyama ye capital nagamba atunda lumonda akumuuka ate yakulimba kati kyova olaba Winnie Wamami kyamusingako nti akulaze ya hasala nti King Sasoro oyo mwana akyoleta emboozi abanya abiri mu gundi emu anti wofuna ng'omuntu akuyamba nze nawulidde oluyimbanga King Saha yakuba hard lips ezo King Saha era mbadde munoonya wuliriza tomunoonya nze nkuddamu ze mwogezi wuliriza King Saha ne waaba ayagala mwana oyo King Saha musajja musiraamu musajja muganda naye si bebo betubadde twogerako abaana abajuli muteesaasira nedda Winnie Wamami gwe obadde Winnie Wamami ng'abeera atya mwana wa Julie Muteesa oyo mwana omukulu mukulu ye si mukulu nnyo nga baposha naye si muto ate tofaayo bwe mwakikoze anti eri mwagigaanidde kaakati kyenkugamba kiri kitya
nti Kakalamu kankubuulire abantu mwenna wabadde naye kingisa hejjo Kakalamu omuntu ateegaana bantu teyabwegana yavaayo n'akola video n'agamba nze sirina anti bali baali bamukuba mbwayagala bana BNRM muwala kati nina ekyo nandiyogedde ku ssale wano naye ajja kunyiiga nedda Kamugayi bwa tajja kunyiiga basobola okuleetera muwala wa ssale n'owakana nti ssale si yamuzaala naye basobola okuleetera abaana ba General Museveni not abali eyo bakitegedde nedda munange ate tebatwala bulungi bwa taata waabwe abasi ssale nze ssale namulabako nga tusoma Tiger Primary School yajja n'oyo gundi mu barracks nga muwanvu bw'ati anyumira uniform nze bantu benalinda byeka abanyumira uniform nga mama nga ali mu bende abaana abamu tebatwala bulungi bwa General Ssale oba bakunyonyolerera nnyo waliwo benagamba oba bakola DNA kulugwe naye nga afaanana nga kitiiyo abamu bakwenyonyolako kati abaana ba General Museveni obalaba omutuuka nako n'oti omukwana naye ng'ayagala omukwana waliwo kano ke bayanjula wano juzi nga tetunaba kuvaayo Uganda omusajja ojjukira baali bagenda kunzitira ku Diana nkubuulira abakwabo abakulu waliwo akalala wakato katagenda ako yakazala mukazi mulala anti lwakwanga akaddiye kati takyatya omanyi ojjukira oyo omukazi gwatagenda mutegedde waliyo n'omulala obo twaboogera dda kaali kalungi naye kati labayo katebereza singa akaakaana kakulya wali mu State House ku bulungi bwako nemunange munaye tebaziza naye tugamba abaana abamu baminisita bali wano kafumbirwa Ottawa kafumbirwa kazini ulirira kali bo balabikako tebaziza kafumbirwa Ottawa anti baba n'abakuumi ne wano balina n'abakuumi sente za Uganda ziggwere nobadde babaleeta kufuna butuuze nga ggwe obaleeta kimanyi ekisooka waliwo abajja okufuna nga ebya student bikyaliwo tebannafuna butuuze lwa nsonga basiru bagwagwadde empapula kati naye bakubanga balinako opportunity nti bagenda okuggalawo opportunity ya student nga mwebali naye omanyi tibasoma n'abaana bakamiri Katonda balinawo bali baminisita beegatta babiri ne bagula ennyumba wansi ne bagipangisa basement abaana bali wali mu busiru bwabwe basoma we bagwa gubadde ki abaana banyankole nga betwenoonya netusiriwalira ekyo pola nalwenobati nengamba kwanza empulira bagamba abaana abaana baminisita baggweredde olowooza lwaki tebaggweredde Bungereza na America USA lwaki bakizuula nga ffe twebase by then Canada nga kyangu nnyo ofuna obutuuze buli mwana wa mukungu golowooza gundi nabbira yandibadde wano kati nabbira aliisa gundi nga jjanzi so kati saha obadde agamunzi ko nedda kyenkugamba saha yagambye bwati kyempagira kwa Kakalamu nange tosobola kuŋŋamba ati kati nze byewaffe mbirabye bukulu sibitegeera bitegeera nze yanzaala nasuuna nange nsolo gandi musajja muganda tombali abakyala saha yakigga ate oba munaku tobalamuza era kati kankubuulira ekintu kimu ggwe ekyassale tukimaze oba nkiwunzike tanyiiga eddaka eri gye twagala okukola naye kiri kati kuba kati Ssale ate we tumutandika omulinako osanga ne waatajja omuleetawo anti saha babadde baagala mukuba oli wamupatana babadde baagala anti naye abyagala nnyo mwolereza nnyo nze nsinga waliwo kyenamuweshe eddako nga yiye yekka kata kindariki kindakiri neyimba mu kyettaka nenga naye banna ebyempoleza nga sibitegeera njagala tuwunzike wano olunaku olwaleero ngamba abantu bano ebyaddala buli muntu asobola okwagalako nze tumi osobola okuba n'omwana wa General Ssale nga totegedde lwa bintu ebyo bibiri wano General Ssale ye muntu atakuuma baana be abatani batagala ate tabakuliza mu bulamu obwalakizale wallahi weekanga omukwanyi totegedde
gomanyi nti no yiga ategera luvanyuma nnyo nti omwana wa Ssale naye n'asooka wakana omukazi yajja musabira ebyaddala ng'agwa ebintu bye ne Ssale buli muntu akimanyira buli mukumi y'omukazi yiga n'alaba ekikazi ekibigula era oyo omuwala yatwala yiga ewa Jeno Ssale niwe ne Jeno Ssale agamba bana yiga we bali kumponya ku mwana kubanga ngaze alinga sister wa Ssale omwana ngomukazi ne mukulu Jeno Ssale ebyaddala nze sirimba akozizza abaana be mu bulamu ne abalenzi bayirawe kati ekyo okitegedde kyemugamba saha lwali tuula n'abagambe ng'ejja kwanamu teyamusanga wa Ssale lwakubanga Calvin Kayanja bakyogera bulala bali banga abagamba mbusa yagende wa Ssale n'akyala n'awasa kati kankubule tosobola kwagala mwana wa Museveni nga tomwanjudde gwe weebuuze owa Ssale saagwa yazaalamu lwaki teyamwanjula osobola kikola tukisobola Ssale lwaki abantu bamwagala bayirawo kino nkubuulira ebyaddala ekisooka azadde abaana bangi Ssale ye mu bakazi ab'enjawulo kati aliwo wengulu oba mukyoli buli gyagenda anti muganda simanyi abo asimba kati abaana bazadde tebeefaanana abamu bafaanana Bugisu abamu Baganda abamu beefaanana batyo kati ono afaanananga Muganda ekyokubiri bataayaaya ate tebataayaaya nti bannaku naye ndowooza bali tebakulidde ebyo they live a free onanese ekigambo gwomanyi mu covid twamalako nga tulina omwana wa Ssale nange katonda wange twajoga covid yasooka yo guba tusiba nankani naye nga nange ngumidde wetwali muli ebyaddala Ssale yamala kuŋŋamba nga naye nyini namuga gundi tonto menza wandibanga wesira ku musiki olaba ebiri ebya Yugatuni twabikola naye nga waliwo omuntu ogwo tulinza asalewo olwo deo gundi yali bisaati kakati ngaali eri kati nangamba bano bonna tuteesa naye kati omusajja n'aweereza email you go look for this person ngenda otutuuka ku Gaayi nga Gaayi ekisooka tayagala munnyonnyola yambuuza ebyogendo bimugamba okukola bya Yugatuni obitegeera nti ye binaakola nti ye ne mugamba naye bangambye nkute naye I don't need to understand naye angamba I don't need to understand ye director ya signinga bwati naye nga olabira ddala sinnategeera bangambye kulaba ye kati yaawo nandaba nga nze nsinga obitegeera bitya kati nankubira yankubira omukimere namuga sobola kuvuga ku jeyi bajja kunkwata kanvugira wano nangamba jangu buli akwata nkubira namuga buli ankwata naye bakugwankubira nenga oli Gaayi yabadde aŋŋambye ŋŋende eyo ampadde sibewe ntuuka wano mukubire naye ankwata nanga yakubidde nanga genda mbuuza gwe genda ajja kugamba mba mpita ku poliisi eri headquarter nyambuke eyo nene osobola okubulayo simanyi ogende ku busozi bwe mugala ntuuse wano nsanga abapoliisi aboogera oluzungu kuba essimu omusaya atakwata nange nembe ekyangirako waliwo resanti yabyennyanja biramu okikwata ne bakikusiikira nga kiramu polisi nembaga nemmwe mulowooza nvuze emmotoka okuva eri kaga ndi musiru tebatusobola kunkwata kati munna oli namugana nno Gaayi olaba agivuze gijje nembaga munveeko nno ngende enjala ennuma nja balekeraana emmotoka mba nkyali awo nga ndabye ebisanti ebyennyanja nvuddemu nno nfune ku kyennyanja oli takwata ng'akuba nemuga wedda nkukubira bano bali wano tuli ku poliisi tebakwata tebakola ki nagadda mu mmotoka kati namuteeka mulawudi nangamba oli mulawudi ntya dda mu mmotoka gisimbule booti baba tebajja ebintu ebyo birinyerinye booti bajja kuleeta mpira emipya nete mmotoka bana akagiddamu ne babijjayo kati bo bafuna eggwanga lyafa eriri lyafa ngenda otuuka mu maka Kakalaamu olaba naawe okiraba ngenda otuuka mu maka Kakalaamu ng'eri si Uganda nengamba ono tuzi naye omanyi okuvaawo nze namuvuga paka kumalaku covid nga tamanyi mmotoka omwana omukulu nga tayagala ndowooza bajiiga simanyi yaŋŋamba nze mmanyi bino byonna ebifo nga yabikoowadde ayagala kugendako mu bya ghetto
kati ate envuga naye nga waliwo tubaako emabega olusi kaddabo kabini nga namba ngonkwatako gwe kati tugende mu shendala kuba kati sali katandise tetujja kuggwa abantu mwenna abasindika ssente naddala ng'oli mwana boy child ng'osindikira omukazi tomulabangako nga tomumanyi waabeera oba n'omugamba mugenda kwewasa nafunye akakazi kaakano gw'oli nfaana obunaku enfaana gundi kiba kiraba okay yeye enfaana si magoti naye oli nfaana kubanga obwavu bukunoonya ebyo ebintu byemukola kakala mu kino nkiddamu sivuma abantu abanaku be bakola ebyo hamu takikola basudiru tebabikola bo bafuna batya abakyala babafuna Shabani abadde nange kati kakala mbunganzira no mwana nkola bwati wisdom kankola sindika kai kati wano togwa mukwano gwe Uganda ogwawa omupya ng'osindika ku kantu nga waliwo mwana Uganda gwendabye kakala wala bidenti ndi mu Canada anti kyembadde mbuuza nja kugenda wali Rwanda gwendabye mugambe gwe si jangu nkugulye ticket wano olinnye anti era otandikira wano mukwano nja mukwanira wali nga ntuse Rwanda mugamba jje kwansoro mukwanira wano natandika okungamba mama wafudde balwala buli kaseera asoro fisa omukono ogunuma nagukubye empiso lere gundi hani ekube etonyi oba bangule gundi kafujja basi ngendo huyo msalamu akuba agamba alo olio ndi bulungi olioti atandiko kukakana chichi nga toyogera bankubye empise jjo mukono guzimbye chogato guzito embweno lachitegeera ne bagijjanja ekisisi era nze kyobola akakalamu ndoza nkyali nga bwendi kubanga nze laavu gyendaga omukazi eryemu mba njagala twogoyere bino bya muzimbira bya mumenyera kisenge mukolera swimming pool munda katwala Kingsa yakola jacuzzi naye no mwesi byakola bikabwino uliriza Kingsa yayogedde kikugulu uliriza Kingsa halabayo Kingsa namwagadde kechi kakala mtowegana ngo omukazi tiyamweganya bera nabaka gwe kangubulire sasa nze ngamba gwe kona yo murabe bamwegana gwe bako mugoyogero rabe bamwegana nekati njogere yogera fati ya lujja orabe mweganye mubuze ikawo Sasha Bright tayaka ba muntu alako soko tumire kufati ya lujja ka atagala mutumira sister wa yali ampa ndagala erigeze ate no munangera bayo omanyi kakalamu kankubule woberanga ne bagayi nga bakola ebintu nga byakabi kati agenda abwagala mutumire ko fati ya lujja we nga ngenda munange olaba nga nedda tomulwaza gundi kasikonda nga tutolabwe tuti bali abanaku bibatumira abantu kati abayo nga tutolabwe tuti munange olaba oyo musa manyize nyaganya abantu abanchallenginga Kingsa nga yazimba ennyumba eringa yaba mafia najirabe eyo gundi Florence Italy abayitala abazimba maka mu makati eyo ng'onu waggule kati wa jacuzzi eri bakola ebintu mu masanyalaze nga waba nga gw'onotula mu kibathtub atula bw'ati amazzi gagira ayagala kubeera waggulu n'abwaggulu nedda enkuba neweetonnya amakage nze naye sikirabanko muntu nga Uganda kizimba nasooka kiraba Kingsa kati gutwala nti n'oyo musajja nze waliwo abantu kakalamu nze nga banchallenginga mbaagala saa tukubuuzizzaako nnyo yakatusubye nti show yatambudde bulungi nnyo yabadde mulwadde yatukubye omuziki ye muntu kati nze gwe naalabye gwe nkyalabye wano Canada ayakoze show neseringa out VIP na VIP ne babivaako ne badda mu ordinary saabaddeyo naye kasawa badde notukiikirira gojjeyo na Facebook page yange nagikutteyo na live nga nkuba zino si byagamba mbu ate kamera gitambuze nabatambuliza bulungi nga si byakwekwasa nabadde nakukwa ani akuma takumira mpera babaye
The Answer Channel, a solution to every situation.